n'okufiirwa munnammwe abali okumpi ndowooza kubanga eno ku mawanga emikwano gye gifuuka ate oluganda kati nga tudda ku mulamwa gwaffe mpuliddeko ku bannaffe abali essese nga omutanda yatuuse nga 7 lwe lwaddirwe lwaleero ompulira ssebo tukulya bulungi genda mu maaso yatuuse nga 7 ekalangala kale ng'abantu baakuŋŋaanye bayoyoosa ekifo nnyo embuutu biki byonna byonna ajja kusooka okugema abaana alyoka agende endoza alambule emirimu gya bulungi bwansi abantu gye bakoze abaana bayoyoosa amasomero bagamba nti bamaze emyezi abesese nga beetegekera ekintu kino era nti nno buli omu akajjake akeeze bulungi nnyo nti kabaka takalengera tajja n'alengera n'alaba biki kale ng'abantu bali mu kwejaga nti omutanda alabiseeko ku bizinga ku bantu beri ku bizinga kati n'ekirampozi kye tuwulidde nti nno ku lwa sande luno ne mu kibuga Kampala ekya Buganda era mubaddemu emyebigombo abawala bambadde nga abeeri egindi eno Brazil bwe bakola kanivo ne bayita n'ebimotoka bye basibye bendera kati bali mu kkubo bali bwereere bazina ebimbeewo kati ekikulu kwe kusaasira okungi omuntu kwofuna ku bantu bannaffe abayinza okutandika okucakala encyakala ng'eyo munda wakati mu buddu engeri ebintu byonna gye bitusomeddwa ne tubiwulira nti kyannaku kale jo ingini yabadde ayogeraawo ku mukwano gw'omujamani yamugamba nti abaddugavu kye tuba tubagamba muli basiru kubanga mukola ekintu nemulaba nga kibaviridde mu bubi naye ne mwongera okubeera nga mukikola ate bakwano bange abeera abasinga kye bagamba nti temulina kumalirira nga baga nti abaddugavu temulina kumalirira abaddugavu b'omu Afirika temumalirira ate temwagala nsi zammwe ate temumalirira nti nemulaba kugana n'owulira nga Uganda ebintu ebizibu ebingi byeyiseemu kimu ku kinnakyo kugana bijja nga kasenyaku omuntu omu najja n'ebizibu ebingi ennyo byonna n'abibabunduggulako naye nga temumalirira nti nno kino kimala kuganga mulaba amakubo ge muyinza okukwata nga naye nago temugakwata naye nze nendowooza nti ekisinzidde ddala okusoesera omutawaana be bazadde b'ekiseera kino nti obuzadde bwabwe bwakaneezalireyo akaana tebazaala ndooza baana bansi okusinga bazaala baana baabwe ku baabwe tebazaalira katonda waabwe tebazaalirwa nsi yaabwe oli yeezaalira akaana keke nga joma ndi bwali baafaali katuga kati kireeta omutawaana kubanga kati olaba abavubuka bangi abettanira ebivulu ng'ebyo nga kugamba nakati okubeera ng'obutemu bungi bubadde mu ggwanga nga bwe buli mu ggwanga n'okugamba nti omwana myaka 17 nti baamutemudde ng'asala ekisale okusala 7 ogw'ekiro n'okugamba omwana myaka 17 yadde alaga wesawo 7 ogw'ekiro lwaki abazadde be tebasaawo ne bagamba nti saawa nnya nga wenna muli mu nnyumba kati ze saawa ennyingi kubanga ne bw'ojja eno mu bibuga byabeeru saawa 7 gwa kiro omwana abeera kakati bano nno batambulira awantu nga waliwo amataala nga bamanyi waliwo ne security naye mu nsi gy'owulira nti baatemulidde eno omwana baatemulidde eno ng'omwana saawa 7 mwakiro ali mu makubo mutuma omwana omuto saawa nnya za kiro ntigenda ku dduuka emyaka 5 kuga noolaba nti nno waliwo ate abazadde engeri gye balagajjadde nnyo ab'ekiseera kyaffe kino kati bw'ojja okulaba be abaana abajja okugenda okujjula osanga mugundi newankubadde nga tebeetaaga baana balina bibaasi byabwe bigenda okuva e Rwanda bive Ankole bive buli wamu ekibuga kyonna kijjule endoobe n'egondi biri ebintu ebirala bye beesiba
ekintu kirala kyembadde njagala okwogerako era baganda kitulinako ensobi kubanga kati kyekiseera kino ekyokugamba nti oke kakati kale obuddu tubulimu naye mu kibuga kyaffe mujjula mutya abantu kwegamba basanyukira mu buddu mu ngeri enakuwaza Mukama kubanga bw'okirowoozako ku ludda olwo okiraba nnaffe tulina ensobi okubaleka ne bajaguliza mu kibuga kyaffe singa bagenda mu ttaka ly'abajjajjaffe obuseegu bwabwe obwo n'okusinza sitaani ne bagenda bamusinziza mu bitundu ebirala kubanga ye Katonda ayagala tubeere baddu be naye ate oli omuntu kale beera obwoba ezaakusanze naye ate bw'okikyakalira namu tugenda nakulya wabadde omusajja omunyawanda eyabadde bwe balaze ku YouTube nga mbusimanyi minisita wa pulezidenti wali biki ebyo kati ng'ali ku gundi nga yategeka omukolo kale tewali nkuba tewali nfuufu yonna kolo tumiyoyoose kati ffenna tujja kutuula wano abantu abalala batuule wali kwegamba n'omulamwa gwennyini oguli ompulira sebo tukuulya bulungi nnyabo genda mu maaso omulamwa gwennyini oguli mu meefuga nti oba bagambye nti kale bannanga ameefuga gano gaali gatya oba gaali gatya bulimba bwereere kwegamba ate bajja ne bayimirira mu maaso g'abantu ne balimba kubanga kati awo omwami Lugomo abadde asomera ekigundi ekiwandiika ekyo n'ayogera ku gundi ku Obote bwe bagamba nti no yalwanirira egundi ekintu kubanga kituufu nnyo ekyo yalwana naani baali babiri ne Nikyoni obwetwaze omuntu omwabulwanirira ne kagamba bayimirira ne boogera ebintu ebyo ne bagaba emidaali egy'obwewussa ne boogera ebigambo eby'obulimba ne balekayo omuntu omu yekka kubanga awo era waliwo ekintu omukulu kyayogeddeko nti Ssekabaka Muteesa ye yagenda bwe bamutwala e London ye yakola yavaako endagaano zonna ez'okugamba engeri Uganda gyegenda okufunamu Buganda gyegenda okufunamu obwetwaze waleke bawe ne Uganda yonna waliwo omwami omu yawandiise naga nti singa Buganda yagamba nedda tetubyagala bimuwandiise nga ow'ekitiibwa Mikaeli Kintu bwe yali agambye olunaku olwo terwandikwatibwa singa kakati tukyalinda lwandibadde oba mpozi mu Novemba oba mu Desemba nekozani bandikyongeddeyo okutuuka Buganda bwe yandikiriza kubanga bali bali tebagenda kuwa bitundu birala bwetwaze nga Buganda tefunye kubanga endagaano bazikola na Buganda era bali balina okusooka okutereeza endagaano ezisinga obungi naye kwegamba nti nabano bennyini abantu nga Museveni ne bannaabwe oli balina omuvuka wabwe oyo omunyarwanda ne yakatuuka ne bwayogera obwogezi bwatoloza agenda kuwanda malusizi zowuliranga gundi eno nga gyoba nti n'amazzi gaggwa mu bbaafu kati n'alyoka ayogera gundi eyo ayogera ebintu ebitalina makulu tujja kutuuza abantu buli anayingira ng'ali emmere kuga ebintu byakuleeta abantu kulya emmere awo pulezidenti ayogere awo biki kuga talina kintu ng'omuntu w'eggwanga ali ku lunaku olukulu nti bamuwadde akazingalo nti yogera ku binaaba ku meefuga n'agandi olunaku luno olukulu tulujjukiza kino tujjukiza kiri ng'abantu bonna bava mu musezina ezeemanyi ezeetegera byezogera kuga sitaani abakolokosa emitima n'agiwuutawuuta gyonna kwegamba balinga ekisosonkolo eky'ejjinga bali kubyeka katuli byonna muri supule bamugyamu nkira kisosonkolo ekyerere kwegamba gundi emiwulenge kuganga ayogera ebintu naye nga gye biva owulira teri kyonna nga mukalu mwereere kale gwe omutawaana ogw'abannaffe abo n'emikolo gyabwe naye ekikola obubi bazadde okuleka abaana okugenda mu bintu ebyo kugamba bw'oyongerako ku muwulenge gw'emityaga-limba egyo n'oyongerako abaana abali obwereere olabira ddala abazungu oluusi bagenda ne bavuma bigundi ebyo biwotamewo Smile obusiru bw'abaddugavu kyo eziri wansi oluusi n'ogamba nti yes batumanyira nnyo ne batuvuma naye ate waliwo kwegamba bannaffe abamu abayitiriza kati ekintu ekikulu kyembadde njagala okwogera mpozi bwempulidde omukulu ng'ayogera ku by'Obote oyo nga bwe yagandi bo balwanirira obugundi Obote tebamusibangako wadde ow'eggwanga eddala lyonna tewali ku bonna omuzungu bwe yali asibye kyokka ng'ojja kuwulira abantu bangi abaali mu makomera bajjajjaffe bali mu makomera myaka 8 myaka emeka nga bali mu makomera nga babasibye olw'obwegugunga obukasa bwabangawo obwedimo
bakwata mubbe bakwata nga babasiba makomera bala ne babawangangusa ne babatwalisa ekeresi ne babatwala wa basesa ekeresi bali bamwagala nnyo okumutwalamu abantu ababeera mu gundi mu bwegugungo obwo n'okugira nankani bonna ebyobwetwaze kubanga byalimu n'ebyenfuna ebyabana abalimi ba ppamba na biki ebyo byonna kati naye ekikulu ekisinga nti nno abaganda ku mulundi guno bajjayo ebintu byonna ne babyogerako ebyo n'ebirala bingi nnyo kwegamba n'ekivuddemu ekyo nti gw'oyinza okwogala byonna byogala n'olimba nga bw'oyagala naye okusingira ddala ku byobwetwaze n'ebyakolebwa mu mboozi zibadde zogolebwa abaganda nga Ssekabaka Muteesa II ashayininga bushayinizi nga buli bwobote buli eri bulinga obugologooso obutaliimu nawuzi kale nga tekiri amazima ekikulu geewolereza tegatuulirwa kubanga